Okunoonya akalulu ak'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga kukyayinda era akutte bendera y'ekibiina kya FDC kuwa pulezidenti James Nathan Nandala Mafabi olwalira lumazeeko ng'anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Nebbi, Zombo ne Pakwaki. Mafabi abeena abategeezezza nti singa banaamulonda waakukyusa embeera gye balimu ey'obwavu bw'agambye nti baleeteddwa gavumenti y'e NRM ebaddeko okumala emyaka 40. Nandala Mafabi bano abategeezezza nti obwavu bubaluma tebuyinza kubula mu mukono gwa gavumenti, n'alumiriza nti yasookerako kubabinika misolo emingi n'okubaweereza bamanerenda abawola ensimbi ku magoba ag'akawereege. Mu mbeera eno Nandala Mafabi wasinzidde n'asaba abantu nti bamulonde afuuke omukulembeze w'eggwanga lino abawonya obusibe bwe balimu. And I can assure you, whether you want it or not, your situation is bad because the system has made it deliberately. And a beggar. I want to tell you, my mothers and fathers, we people of Uganda, especially people of West Nile, have never been beggars until recently this government decided to make you poor. They have made it deliberately that they bring money lenders here. For money lenders and you suffer every day. And I want to ask you, was it written in the Bible or in the Quran that money lenders should come from the other region, come to West Nile and lend people to people of West Nile money? So that's why they always know that every day they are trying to lend you money at 10%. Ate abakulembeze b'e Namutumba ne Bugweri nga bakulembeddwa minisita ombeezo eby'ettaka Pacis Namuganza era omubaka w'Ebukono mu disitulikiti y'e Namutumba bagambye nti ekiseera kye kino okujjukiza ssentebe w'ekibiina kyabwe era akikwatidde bendera Pulezidenti Yoweri Museveni bye yabasuubiza by'atanatuukiriza. Bano olunaku lw'enkya bakyaza Pulezidenti Yoweri Museveni okukuyega abalonzi mu bitundu byabwe era ng'eno gy'agenda okunoonyeza akalulu akanaamutuusa ku kisanja eky'omusanvu eky'akalulu okuva lwe yakwata obuyinza. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Namutumba Bangu Fred asabye abatuuze nti bakuume emirembe beewale effujjo n'ebiyinza okubawugula. Ye omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Bugweri Magala Banuuli agambye nti abalonzi bamulinze ng'ambaga bamutegeeze baagala abakolereko. Ate babakulembeza abalala mu bitundu by'e Busoga babakulembeza abalala bavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga olwaliro basazeewo baluwummulemu. Ebyo nga bikyali bityo abakulembeze b'ekibiina kya NUP balabudde abakwasiddwa kaadi z'ekibiina kya NUP ku mitendera gyonna okujja omuzannyo mu kalulu ak'omwaka 2026 buli omu akole ekyasobola okufuna obuwanguzi mu kalulu ako. Bino byogeddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Lubongoya mu lukuŋŋaana olubadde mu bitundu by'e Makindye East mu kuyegera Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama akalulu eyakwasibwa bendera y'ekibiina kya NUP okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Makindye East. Uganda empya kati kitegeeza ki? Twagala tukyuse obulamu bw'Abannayuganda. Bino bye twogerako basawo ne bannyabo si bya katemba. Bino bye twogerako basawo ne bannyabo si bya kuzannya. Bino bye twogerako basawo ne bannyabo si bya kukangamu bukanzi. Twogera ku bulumi bw'Abannayuganda, twogera ku mbeera y'abantu baffe gye bayitamu. Twagala kukyusa obulamu bw'abantu. Era basawo ne bannyabo njagala kubeebaza naye okusingira ddala okubasaba nga 15 January muveeyo mu bungi mwena mulonde President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Lubongoya mu ngeri emu akanyiza ebadde byogerwa nti ekibiina kya NUP kirina bekyasimbyewo nga bannamunigina nti abo bo ng'ekibiina tebamanyiiko n'akatono era ababyogera beenoonyeza byabwe. Nimiridde wano nga ssaabawandiisi ba National Unity Platform okubategeeza bassebo ne bannyabo nti tetulina ba independent aba NUP. Bategeeza nti waliwo ba independent abajja ne symbols endala ne bagamba nti bo ba NUP leading independence. Ebyo tebiriyo mu NUP. Omubaka wa Pape yawummula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja asaasidde bannayuganda batafuddeyo okuwuliriza obubaka obw'abakulembeze ab'enjawulo ku nsonga y'okwejja mu bwavu.
Ssaabasumba Kasujja asinzidde mu kitambiro kya mmisa ekyokuza emyaka 65 eky'ekigo ky'omutukuvu Kalooli Lwanga Ejjinja Kalooli mu munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti wa Kiso n'ategeeza nti bannayuganda singa bakomya okwekaanya ebbula ly'emirimu lyakufuuka lufumo mu ggwanga lino. Twakolanga ne tukoowa ekiro n'emisana tuleme kubaako bwe tukalungiriza. Ebyo bigambo bya Pawulo Omutume. Wano mu Uganda abafuzi baffe bangi n'abakulembeze bangi batukubiriza bulijjo nti buli omu abeeko ky'akola aleme kutuulira awo butuulizi. Ssaabasumba Kasujja era atongozza omulimu ogw'okuzimba akatale okugenda mu maaso n'akubiriza abakristu nti batambulirenga mu kusonyiwa ensi eno esobole okubeeramu emirembe. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima ne munnamawulire Zambaali Blasio Mukasa akutte ebendera y'ekibiina ky'NUP ku kifo ky'omubaka wa paalamenti wa munisipaali y'e Nansana basabye enzikiriza zonna zongere okubunyisa enjiri ey'emirembe Uganda eyite bulungi mu kiseera kitwolekera. Tulaba n'ebikolwa ebyekko byeyongera abantu tuli mu kalulu naye ng'olaba ekibitukolebwako tebisaanidde. Kati twebuuza oba enjiri yetabulirwa bulungi oba ffe gye bagibuulira ffe tutagitegeera. Kuba buli bw'olaba nga waliwo okunywera amakereziya geeyongedde amakanisa geeyongera n'emiziki tugiraba naye kiki ekitutuuseeko bannayuganda ffe tutategeera nnono za Bwakatonda oba tuzikwata bubi oba ababuulizi. Yenjigiriza mu byobulamu parish eno ekutte ku bantu bangi ate n'ekolanga ekitangaala okutereeza Nansana municipality. N'olwekyo njagala okujuliza obubaka Pope Augustine Kasujja, Pope Nuncio Augustine Kasujja bw'akozesezza nti ffenna buli muntu waali fuuka ekitangaala ekinaayamba okutereeza ensi yaffe. Tuli mu kiseera kino ekyokulonda, ebyokulonda bino bireme kutumalamu. Ssaabakristu wa parish eno Solomon Nasejje Ruyombo ategeeza nti bakola butaweera okuzimba akatale ak'omulembe akayitibwa St Monica Market akanaawementa obuwumbi 8. Mu ngeri emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere asabye abantu nti basome eddiini ate bagibukalemu bagitegeerere ddala bagiteeke ne mu bikolwa. Mu bubaka bwe obwetiikiddwa Vicar General okubiri mu Senior Gerard Kalumba mu okuza olunaku lw'abaavu n'abanaku nga lukulembeddwamu ekibiina ky'omusamaliya omulungi mu ssaza, Ssaabasumba mwatongoleeza ensawo ey'okuyamba ku banaku. Kati mumpadde omukisa n'embeerawo mu linnya lye. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege omulimu gwe mutukoledde omulungi bwe guti okuyamba bannaffe abasangibwa nga batuukiddwako ebizibu ebitali bimu nga tebasobola kubyemalirawo bokka na bokka. Abamu tubayambe bayige ekyokukola kuba situyinza kubabeezaawo bonna buli lunaku naye ate abamu nga basobola okwebeezaawo. Naye abo abatusobola tubayamba mu ngeri ezitali zimu era n'omugenzi Kalinaali Nsubuga Emmanuel yateekawo kifo ekyo e Nalukolongo awoyambibwa abo abatasobola kubeerawo ku lwabwe nabo Kereziya. Omuyima w'ekibiina ky'omusamaliya omulungi mu ssaza Reverend Father Chris Mayanja Sali naye alaajanidde abasamaliya nti bateekewo enkola ey'okuyamba abateesobola okuviira ddala ku byalo. Pulezidenti w'ekibiina ky'abasamaliya abalungi mu ssaza Annette Katende asinzidde awo n'agamba nti wakyaliwo obwetaavu bungi ddala olw'abantu abateesobola nga mu Kampala mwokka mulimu abantu abasukka mu 200 abatayinza kubaako kye beetuusaako. Ate abakwatidde bendera ekibiina ky'NRM ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Gomba bekokodde omuzoogo okugoba abantu ku ttaka ogususse mu byalo bya disitulikiti eyo ne bategeeza nti gubattidde obuwagizi bw'ekibiina. Omusasi waffe Patrick Serugo. Amiri Umma Sheikh Yunus Kamoga. Buli akwatidde NRM bendera aloopedde Ssaabawuliza wa gavumenti Kiyowa Kiwanuka nti ensonga z'ekiguba abantu ku ttaka zimufiiriza obuwagizi nga bino byonna babyogedde mu lukuŋŋaana olugatta abaka paalamenti ab'ekibiina kya NRM abava mu Buganda olumanyiddwa nga Buganda ku Museveni bwe bagenderera okusagulira ekibiina kya NRM obuwagizi nga lubadde mu kisaawe ky'ensambwe mu disitulikiti y'e Gomba. Akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka paalamenti wa Gomba East Dr. Harris Kalule Kirumira yakulembeddemu banne n'ategeeza nti abantu b'e Gomba abawerako bali mu makomera nga n'abamu nti bamazeeyo emyaka egisukka mu 7 ate nga baagobwa ku bibanja. N'agattako n'ekizibu ky'ebbula ly'amasannyalaze n'amazzi amayonjo mu byalo bya disitulikiti eyo nti
kati ebyetaaga okugonjoolwa. Mu kubaanukula Ssaalawoleza wa gavumenti Kiyowa Kiwanuka ng'abadde omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana olwo alabudde nti tewaddamu ne wabaawo omuntu agoba banne ku ttaka. Muga ekikulu nga Kanoni ekitwala Gomba yonna tekirina mazzi ga payipu. Ekibuga nga Kanoni tekirina mazzi ga payipu. Ekibuga Kanoni kirina ebyalo Najjooki, Kome, Mayangayanga tebalina masanyalaze. Emiti gyegiri n'amasanyalaze tekuli. Myaka 6 kuva bateekayo emiti egyo tebalina masanyalaze. Ate yombaka Parliament omukyalo wa DCT Gomba Sylvia Naibale nga yategese olukuŋŋaana olwo asabye abakulembeze ba NRM baddeyo wansi mu byalo nti boogere bulungi n'abantu nga babasaba akalulu nti ekibiina ekyo kya NRM kisobole okweddiza ebifo bye kyafiirwa mu kulonda okuwedde. Mbabuulira wano nga sitya nga sina na ntiisa yonna kubagamba mu mateeka ne mu nkola ya Pulezidenti Museveni tewaliiwo akkirizibwa goba muntu yenna ku ttaka. Kaakati abaakalondera ensonga yammwe Pulezidenti Museveni yagiwa mukyala Kikyonto era mukyala Kikyonto agikolako. Ne bwebera NSA bwe banga eyagala okugoba omuntu ku ttaka tubasaba mujje mu ofiisi yange oba mu ofiisi ya minisita w'ettaka mumutegeeze nti waliwo abantu abali ku ttaka lyammwe musooke mutunnyonnyole abantu be mugenda okugoba ku ttaka eryo bwe mugenda okubateeka.